Ekiri e Kampala kya kunyuma guno omulembe atanaba kuba nti obitegeera kikasero kuba nti obitegeera King Saha Pallaso begaso kuba nti basabula Bebe kulu na Awedde omukyala omwami yamwetega mu kunyoka omukyala naloba wuyo paka mu kasooli nga Matayo amukubye mpola ziwantu yamukuba zikinchira anabwe kityo boto ne yatika eranga Zakayo ensonga lwaki agenda mu maaso n'okuba nti awala na Matayo kirabika Zuwena bagenda mu maaso n'okuba nti bamukwatamu Matayo Zakayo brand new tune out team good music luno oluyimba lulese obuzibu mu kibuga Kampala Bebe cool nabwe kyo tetumanyi bagenda kuddamu kuba nti tunula ku Pallaso yagambye Bebe cool nti Zuwena tandika okuba nti omuwe obudde Zuwena muwe obudde kubanga ebyo byonna byogenda mu maaso n'okuyumba omunyosi ya just yanyoka na sala size nadda mu size yetegerekeka omusajja ne yetega omukyala namugwa mukati ne mutandika okuyomba jukira muli ba Uganda Uganda bita temwete mabra just nsonga just mutuleko tebo mukanye brand new tune out Pallaso out team good music bino binyuma Bebe cool simanyi jagenda kudda buno obusajja bwegase bubiri jukira bakubako akayimba kali atamale mirundi emekango gobe wange okitegeera kat this brand new tune Pallaso yayuziza Bebe nakubulira lwaki King Saha yagenda mu maaso n'okuba nti obolya afuna obutakanya ne Bebe atenga Pallaso nagenda mu maaso n'okuba nti agamba Bebe kyusamu nebitakwata kugenda mu maaso n'okuba nti obibukira obibambira obamba ku bantu mpola akati kasero kuba nti omusajja kuteeka mu line nawo kakase tukwaniriza ku mkutuga fyo muganzo kumanyikidwa nga Uganda Mukamooli amanya ndobozi bamtantambi Jimso number rich boya Maxudi Juna made in Uganda webale kuba nti otambula nafe webale kuba nti otwagala ngenda kusaba bloody wange likinga video eno ngenda kusaba mu low likinga video eno tusobole kuba nti otambula fena likinga video eno tusobole kuba nti ofuna ebyetab ategwa omupya just subscribe osobole kuba nti ofuna embeera ennungi nawe kityo omwaka nga gutandika Bebe yagenda mu maaso n'okuba nti commentinga ku Saha nga mugamba nga enjaga bwegenda okuba nti musuule ddala era n'okuyimba bwekugenda mu maaso n'okuba nti kumulema olw'okuba omusajja agenda mu maaso n'okuba nti akozesa ebiragalagala omuvubuka ono yagenda mu maaso n'okuba nti addiza Bebe era nga yatabuka omunyosi yatabuka n'agenda mu studio n'akola oluyimba lwe bayita Zakayo weewale empalana bino byansi byakuleka era nga nagenda mu maaso n'amugamba nti Bebe simanyi Bobby nakuleka Kamiri nakuleka Pallaso nakuleka ate bice ebyo mu mbeera mu freestyle zaze akola mpola Alani Henrik naye nava weewala obuyaga Matayo obulamu bwozika omutabanyi naye n'abiyingiramu mpola n'abaana abalala ne bajja waliwo ebintu bye tubadde tutamanyi mu luno olutalo nga Pallaso yasobola okuba nti abiteeka mu luyimba lwe olupya Matayo ne Zakayo Pallaso mu luyimba luno yagenze mu maaso n'okuba nti asplitinga ebyamu bolyawo bye tutamanyi mpola yatandise bwati bamugamba va mu kasooli bamusanga bamuliiridde mu kasooli ani gwe baliira mu kasooli Zuwena oba nedda Pallaso agamba nti bamusanga va mu kasooli bamuliira mu kasooli era ng'olutalo lwava mu kasooli mpola Pallaso agamba nti obolyawo Bebe cool agenda mu maaso n'okuba nti ateeka kusa embeera just olw'ebintu byensi mbu omukyala mbu Bebe watuuka ewaka nga atandika okuvuma Zuwena mbu agenda mu maaso n'okuba nti alipira Zuwena n'agenda mu maaso n'okuba nti ayisamu Zuwena amaaso kino nno kyagenda mu maaso n'okuba nti kibatabula mpola era nga kyateekawo embeera mbu omusajja yamugambangako lwaki okola bwotyo ng'omusajja tawulira so omunyosi n'agenda mu maaso n'okuba nti anyoka mpola mu kunyoka n'agenda mu maaso n'okuba nti asala size ng'etwalibwa ku bukukumbe ng'omusajja omukulu asiba mu jimu ateekako figa y'abavubi mpola omukyala yagenda mu maaso n'okuba nti atandika okwegomba omunyosi era ng'omunyosi yasobola okuba nti yeetega bulungi mbuyo mpola ategudde omukyala paka mu kisenge mpola yamutwala mu kasooli n'asooka amusabula zike owantu n'asooka gwebba kulinga lwasa bwe yakola wuyo omukyala
gayoga n'atandika okuba nti amatira Matayo era nga Matayo yasobola okuba nti yeefunza omukyalo ono ekintu ekyaluma Zaakayo mpolampola newankubadde ng'ate Zaakayo omukyala yamulina akyagenda mu maaso n'okuba nti amukuumira ekiwatule omukyala omutima abeera ng'ekiwatule kumbe ng'omukyala omutima guli seguku guli eri mpolampola gunoonya King Saha waneno olutalo we lwava Bebe Cool Pallaso avudde n'agamba Bebe Cool mu luyimba namugamba kyusaamu mu mbeera zo bino binyuma yamugambye ssebo ebyo by'okweyitamba oli munene obambira kitandika okuba nti okyusa omukyala atandika okuba nti omuwa ekitiibwa abakyala bakwata mpola nnyo n'isenu lwebwati bwe yagenda mu maaso n'okuba nti awandiika mpolampola way back kambajjukizemuko mpolampola newankubadde nga kati Pallaso ne Bebe Cool batuuka ne bebongako naye Pallaso ne Bebe Cool kali kabanango way back Pallaso yagenda mu maaso Bebe Cool yagenda mu maaso n'okugamba Pallaso nga bali talented era nga muyimbi mulungi wabula nga ekiriremye Pallaso n'amugamba nti abantu tebamwagala because alina unlikable characters ez'okuyomba characters ez'okulwana n'ebisigaddewo omusajja yagamba nti nze si kyalina bigambo Bebe Cool buli kimu kyayogera nze njagenda mu maaso n'okuba nti provinga rongo nga nkuba engoma nakuba zimpalavu nakuba zimalamu nakuba nnyo nakuba ezo endala paka mpolampola ku topu ng'omusajja alina mbali moja wa Uganda mpolampola so mu lutalo oluliwo Pallaso avudde n'alwenyigira mu butongole tetumanyi Bebe kyagenda kukola Pallaso bannange tetumanyi Alan Hendrick kyagenda okukola Pallaso bannange kubanga bonna ate jjukira Pallaso ne King Saha ekibagatta bonna banyoosi mpolampola so tetumanyi kyagenda kudda banyoosi ababi naye nga Bebe tetumanyi kyagenda kukola Pallaso manyi Bebe oyo alina ebintu byakola ebiri weird so tugenda kulaba ate bw'otaaka Zuwena mu mboozi n'olutalo lugenda kuba nti lutumira bw'oteeka Zuwena mu mboozi Bebe Cool atabukira ddala kubanga omusajja avudde n'agamba nti nga omukyala omwagala n'oli amwagala amugamba ndiwulira va mu kasooli basanga saalira omukyala mu kasooli mukyala kigwe balira mu kasooli ng'abeera saidi eyo so tugenda kubitunulira mpolampola olutalo luno kyagenda mu maaso King Saha naye yazze mu part 2 n'awandiika Moses atava wa jjajja asabiriza yabaaki Moses oyo buli kaseera abeera mu kuba nti yeetega kusabiriza 24/7 buli kaseera obeeraawo ng'okola ebitasaana Moses kula Moses kyusa mu mbeera zo Moses funa kumpisa Moses funa ebirala oluyimba lunukonje ate nga mutamanyi wa Bebe Cool n'agenda gwe manisulu wagenda mu nnyumba y'abanene ng'ogezako okubba ebintu by'abanene kati oliawo yasimanyi ovuma biki bino na bini olutalo Alan alulimu Bebe Cool alulimu Pallaso alulimu bantu bangi abalulimu twagala kulaba mpolampola ani gye kinagwera jjukira industry ebadde dormant kati ke kaseera okutandika okuba tuwulira mpolampola abamu bagambye nti Pallaso yakoze bulungi okuba nti naye ajoininga bata eno nti Pallaso ye bambi yalese message entuufu nti abantu boolyawo mpolampola babadde balindiridde okumanya lwaki Bebe Cool ne Saha tebakwatagana kumbe ng'ensonga ya nsolo bafuna gye yayimba mbu nsolo bwetyo evaako olutalo mpolampola tulabe gye kinagwera what is happening in the city. It is a new song Zaakayo Matayo ne Zaakayo oluyimba luno lwakoleddwa omusajja mukulu amanyikiddwa nga Rafik Beats ali ku team Good Music nga producer ate nga Big Boy naye n'agenda n'ateekamu bass owulira ekidongo kinyuma mpolampola jjukira Pallaso ne King Saha balwana dentalo bonna baali mu under team no sleep ne batandika okuba nti batwalira ba Reggie and Weasel ne batwalira Kamili awo ebintu ne bigenda mu maaso n'okuba nti bitabuka atamale oluyimba mulujjukira olwagenda mu maaso n'okuba nti luleeta ensasage kati Pallaso agambye nti King Saha oli blood wange sobola kuba nti nkulekerera aze okirabika Saha yamugambye nti owaayi omusajja ono ayogera nnyo kati okulala ayogera nnyo kati mulage kiki ekifa mu Kampala njagala ogenda owulise ku luyimba luno mpe opinion yo kwegamba kituufu Pallaso kyeyakoze okuba nti naye ayabye omusajja mbu Bebe Cool abeera eri mu kwepimapima omukyatamu wabudde wadde ewaka atandika kuyomba atandika kulwana yekubya obwenge mpolampola kumbe ng'omunyosi alindiridde lwagenda okuba nti asuula mpolampola kati mukusa
busuula omunyosi agenda mu maaso n'okuba nti yeetega mpola mpola mu kuba nti yeeteze yasobola okuba nti yeetegera ddala era ng'omukyala yasobola okuba nti amukwata n'amutwala paka mu kasooli wano nno kyagenda mu maaso n'okuba nti kitunumira era nga kyagenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo ebintu bitambula nga bwe biri olutalo luva ku mukazi Bebe kulu neesa abalwanira mukazi era nga Pallaso amaze okuba nti abireeta tugenda kulaba kikinaagwera omutima omunafu alina kuba nti oba oliawo yeegumya just kubanga luno olutalo lutandika butandisi new music new era kwegamba tuzeeyo mu party eri eyasooka eyaba Bebe Cool and Bobby Wine kugatta Jose Chameleone olutalo lukyagenda mu maaso era tujja kusigala nga tubaweereza mpola mpola genda maaso n'okuba nti olekenga video eno leka comment yo mu comment section tusobole okuba nti tukwatagana bampita Rich Boy and Tam Jimso kankomye mu part 2